right about now, Tulimaka Gamea to be a legendary icon in Ugandan music industry, a father, Dr. Jose Chameleone. Yes. Nsanyi sokola Muganda. Nsanyi sokola Muganda. Obulambu gamachi. Bulambu wanyanya bukona konga watika. How is COVID treating you? Embere kuyisize etya gwe. COVID tujipala pala nyampola mpola. Yeah. Of course ekisookedda kiwubalo kinene nnyo tuli mu kuwubala lwansonga kati twamanyira okubeera mu bantu twamanyira okuyimbira abantu twamanyira okuba nti kati we are locked down tuli waka ovaayo lumu na lumu n'ogenda no shopping n'okomawo yeah, even financially it is training lwansonga nti kikosa nnyo okuba nti ofulumya ate nga toyingiza yeah, naye mukama akyatusaasire. How is the family eri etya family kyemanyi eri America where it's more exposed to COVID? Family eri bulungi, although recently twafunamu obuzibu nti tumanyi nti family yange ebeera Minneapolis ate iwaabwe emitawana George Floyd kati nali ku bunkenke era nabo nga bali ku bunkenke kulwansonga nti waffe webabeere Minneapolis waliwo eddakiika nga 8 okuva George Floyd yattibwa so bali mu area of eringa danger zone kwekalakasa kuyitaawo nere Katonda era akyabakuumye nabo abakuumye ekirwadde kya COVID tebasobodde kifuna kubera bannagwa mitawaana bali in good health and shape. Yes. Pozi waki watwala abacha family ebweru just nga tetunatandika internet ekisooka nsooka kubaza Katonda yansobozesa kulwansonga abantu banyisoya baali agadde okufuna omukisa ogwo naye ne balemererwa ekyasookerwako dda nti anjagala abaana bange bakule nga bakula independently abaana bange mukusoma kwabwe baade basoma mwana wa Chameleone wuuyo mwana nga balina pressure psychological pressure. Yes. Kati najampa omukisa nti aba mu kuwuga kuno yawuga najafuna scholarship nga alina ogenda mu America kati awo nekinchalenjingamu olw'ensonga nti no aba yali mwana muto atasobola kwenda mu America yekka abaana boononekera mu America so kujjayo mwana nga wa byamagero oba omwana nga yayononeka so nembeera mu like neŋŋamba nti aba anasobola atya okubeera mu America obwomu okusalawo ne mugamba agende ne maama we. Bena mugamba agende ne maama we naye ate nentunanga na China wona buno obuto obulala ate buto kuye ate nabo maama bumwetaaga. Yes, nga sijja basola nze mbeera ku luguudo saabi namba ngeze mbivulu ngeze sima ya Germany ogeze Masaka ogeze Switzerland kati nga sadaka zenziyanga sadaka nenga omanyi bo bagende so tebagenda because Uganda yali eganye wali nedda omukisa gwajja. Okay, there you go, Dr. Jose Chameleone. Kakati ekisooka mu byonna ekitukuyisiza ekitukunoonyesezza omusajja gwe bayita General Kasirye Ggwanga before his death olunaku lwaleero tumucommemorating afudde kitalo nnyo ne before his death bambi he recognized your greatness in the music industry with pride. First of all tutandikiraawo amawulire gakukubye wawulidde otya then ombulire your reaction we wawuliranga omusajja ono akuwana in that magnitude. Okay, ekisookerwako nti Kasirye Ggwanga nsooka nentuusa okusaasira eri bakwano be baganda be ne family ye n'abantu bannayuganda ffena abali mu kunyolera awamu. Kasirye Ggwanga nkuweyo ka history katono bwe namanya omufuna otya. Kasirye Ggwanga bwe nfuna ebizibu bya Tanzania wamenyekera amagulu. Omukulu oyo nali muwulya buulizi nga si mukwano gwange nti tumanyiganye naye bwe nafuna akabeeja ako bambi yatwala obuvunaanyizibwa yannoonya najja n'akusanga yasooka nnoonyeza ku ssimu anoonya Chameleone kati bangamba Kasirye Ggwanga akola ki akunoonya nkwata essimu ambuuza mutabani oli otya nsolo kusinkana koze muzeeyi ndi ku miggo naye nja kuwadaawaada nzije kusangewa nampita nengenda emakindye bwe ntuuka emakindye manyi ba general bwaba agenda ku receiving atula bw'asooka akukangamu n'abwama naye bambi bwe ntuukayo yannengera nzija ne mukyala wange bw'ati n'asituka nanfunira tewalina fiya nti oba nakoze eki musango ki nedda ate ebiseera ebyo saaseraliikira ge mazima kati wetutuuka bambi musajja atu n'akola kinagamba tuulaawo nentuula nambuuza oti obi abadde bitya nemunyonyola muzeeyi nawanuse kalina nagamba ate nga mpulire ngamo nti bakubye bukubi nga muzeeyi boogera bwogezi nagamba ambulye amazima bweba bakubye bukubi tuweku kye tukola nemugamba muzeeyi sibe byabadde kale netunyumyanyumyamu awo nakwata bambi bwe yasobola nagamba genda ogule juice wejjanja bwe kintu kyona kyewetaaga okola ki obuwulira. So that is a soft spot of him that I know kati wetwabulingira omukwana which means
era agenda okunonya already he had that love, so he was concerned. Omwana ono gwenjagala ennyo bimuzibu byamutuuseeko. So when he declared, we have on some interview now declaring Chameleone, what was your feeling? Kasirye Ggwanga emyaka gyonna abadde ayagala nnyo muzigo wa Chameleone ebyaddala kuviira ddala embasiima ogenze abadde amwagala naye of course bw'osanga omusajja ng'oyo nga Kasirye Ggwanga ng'ayagala muziku wo kintu kyanjawulo kuba kisookera ddala simusuubira kuba nabudde buuliza miziki mbadde simusuubira kuba nabudde buuliza miziki naye era yakyogera kenyini aganze omwana oyo mugoberera nnyo kyali it is a great honor, it's a very great honor. Talking about the song, because I think yasizane kulimba kati yakubya Akayimba baliwa Ayogedde. I know. So did you dedicate this song to people like them? No, limbo nalimba kulwanso buli muntu alina baliwawe naye kati ye Kasirye Ggwanga ng'omusajja abaalwana eyo mu nsikono zaabwe nawulira mbaakuba enkebete baakoze bitya ate ozobadde omanya badde musajja wakuba mu bifuba omusala wanga twalwana kati the song was communicating bwe yawuliramu enkebete ndoza nalabira ddanga yeyo gwe njogerako naye nga bambi naye muntu abadde anyumirwa muziki era nga be bagamba anyumirwa nnyo Chameleone kintu kyanjawulo tisobola okubeera omusawo we ng'akyaliko nsirensa okuba nti muyimbye muzika amuli omu. So you feel satisfied at least? Yes, at least nagattako namusanyusa. Do you feel underappreciated? Bw'otunulira nti omuntu ng'oyo agenze Mukama amututte naye ye at least afunye opportunity nti Mukama agenze omutwala nga he has confessed something. Do you feel despite what you've done, you're underappreciated? Nabaddeko ne Kenzo nampa the same problem. Titukoze ebintu bino. Before radio died, wawe namusanga nga alinga ina agony. Na man Jackster man, abantu bano tukode. Do you feel underappreciated? Obutuufu bwakyo ene bunansonja bali ku BBS ebiri ewaale naye nga bizanyoro tekibirya tazirya tasobola naye ekyoga nti si feeling appreciated. House move kati si feeling underappreciated lwansonga nze omu ku bayimbi e Uganda bananga bali ku BBS TV FM Musasire. No, it's okay, it's natural. This is Chameleone home era musajja wa bisolo, you know. Anyway, sijja kutoma nnyo gamba nti abantu appreciate nze muziki wanze muyimbi mu Uganda nsuubira asinga okwagalwa. Although mulimu era abamenya omutima abatono ennyo abo buulira empulunguse n'abeeramu nga yaaliwo kubiisanya na kuzaalawo nagamba nti olina kyokoledde eggwanga. Naye ndi muzimativu nnyo lwansonga nti n'abayimbi ennaku zino nze omu ku nsonga lwaki bakitaabwe bafamire zaabwe zabakubiriza bakole ki bayimbe. Omulimu gw'okuyimba guno twaguyingiramu gwali mulimu gw'abayaaye ng'era abaguyita nti abo badijje abakola batya naye twasobola okuweesa ekitiibwa n'abantu batubalamu amagezi tusobola okugyamu ebintu tusobola okusomesaamu abaana tusobola okukyusa obulamu bwaffe n'okukyusa obulamu bw'abantu. Kati nze siteeka nnyo mu maaso ku bantu bazaalawa byenkola posi mbambalaba kuba ndi muntu naye abo abasigadde balisigala kasita abasiima baali bangi. Wayimba oluyimba basiima ogenze. What are some of the things n'olaba nti bakusiime? Are you contented? Bakusiimye ekimala oba you feel given what you've delivered? Nsuubira ekyo ekibuuzo kijja kwanukula bwe ndiba nga ngenze nange omuntu olwansonga kati okusiima kwabwe nsuubira kujja kweyoleka nnyo okusingawo naddala nga siri omanya Abannayuganda tulinamu embeera etayagala kuwaana muntu netamanya nti naffe nga tukulanga abaana bato bakubira mu ngalo tambula bebi tambula ne bakuwa amaanyi agakola ki agatambula. Uganda tebakikola ekyo batono nnyo bosanga nagamba nti okubira omuziki kiba nti Kasirye Ggwanga kyanjawulo yafaanaganako n'abalala abamu kwabo sijaga nti bonna bamanyi naye abasinga e Uganda walabika nkuzeeko radio Moses radio yayimba ngano ne bagamba bali omwana mulabe simanyi akosa video simanyi akosa ne bamulinnyirira musajja wattu naye walaba namungi w'abantu abakabira omwana oyo ng'agenze. So okusiima okutuufu so okujajinga omuntu amaze kugenda yembeera entuufu abantu biki kyebayiga kyekyo. So Kasirye Ggwanga, how do you want how are you going to remember him and what story will you tell your kids about him? Ekisookera ddala ebyobufuzi byayingira nnyo mu bulamu bw'abantu naye nga tuteesa ebyobufuzi esayidi oba nga tuteeka twogera amazima. Kasirye Ggwanga ne ttiimu yaabwe bajja ne banunula eggwanga lyaffe balinula beewaayo ne banunula eggwanga kale ebyaddirira bazze bagenze balifutyankaate bagenda bakyonoona ekintu kye bakola ki balwanirira naye nga mu kutandikwa kwaki bigendera byali biki byakununula ggwanga lijja mu basajja bali abaali bamuntu nsolo naye ekisookerwako nti balwana eggwanga ne balinunula ate era nkubulya amazima nti Kasirye Ggwanga nga bw'omumanyi
ebbanga lyonna ye muntu abadde awabula omukulembeze w'eggwanga bwakola ekikyabira Kasirye Ggwanga badde akikola ki akyogera. Kasirye Ggwanga teyeekubidde nnyo ku ludda lwa kunyigiriza abantu, badde nnyo ku ludda lwabaki lw'abayamba. Of course naye abadde n'ebisobye n'ebimusobako ng'omuntu yakuba tractor y'abasajja byakoze bitya niyo Kasirye Ggwanga byonna tujja bimujjukirako. Naye kyesinga omujjukirako Kasirye Ggwanga abadde akkiriza nnyo mu bavubuka. I was told yomu kuba ku championing okuba nti you coming for mayorship. I know when nagenda kutandika okuwanjula ensonga nti ngenda kwesiba kuba road mayor. Kasirye Ggwanga namubuuzaako ng'omuntu nga weewaayi muzeeyi kitambula kitanga nti ombanga mugenda kukola nga mukolera mu mazima n'obwenkanya mwina kukolera abantu. Ffe tetulina mutaana, nze sina mutaana nakyo. Kuba Chameleone kimanyi oli musajja mukozi, saagala boogera ku Katonda baakwadde bwa road mayor nze ngenda kuba akalulu kange njagala okolera abantu. Teyakuinspire nga yingira mu NRM nti yingira eno yambuuza nanga kati kyo kyakujja mu NRM ate n'ogenda mu people power ne DP ne mubuuza nali mbaddeko di mu NRM. Nangamba kati olaba otaza okumbuza mwanze mzee sirwa NRM nanga lwaki twajja independent mugamba sijja kujja independent kuba ndi wa DP. Bazadde bange ne back history of nayo nayo DP ate ku mugendo gwa people power sisobola kuleka mu mugendo gw'abavubuka ate mulemu na mulembe gw'abakadde sisobola kukola sawe mwa yawukanira naye nga bambi ye ekigendera kyabya kyandastandinga era akalulu kange agenze nako. Kale Chameleone agenda kumuwaayo tribute. Let's commemorate this general in a voice. Then tujja kufunayo break there after tuchane Chameleone mutucha chanche. We are going to talk a few more tunga tumaze break but for now soko tuwemu. Okay. Baliwa babafuwendere baliwa ngetubidde Kasirye bakuba enkebete Kamiri twalya ku ncepere waliwo bahasola Kasirye Ggwanga ng'obulamu bakuziba enjegere awo mulimbembe Kasirye Ggwanga mukwano gwange faani wange mukulu wange kitange amulamuze ekisa. Okay, there you go. Kale tukyalina Dr. Jose Chameleone, ladies and gentlemen, tugenda mu program tukyacyanche. Florence is sick. Bambi Florence get well, Bangambi Murade, so we are going to interact with Dr. Jose. There is a lot we are going to share with Kankuwe number Doctor. Kankuwe number ya nabatanzi. Omubuzeeko. Okay, katsoka tugende ko mulango bw'abakanansi small time tugenda batukomawo ankubireyo n'obuyimba bubiri. First of all ankubireyo oluyimba lwa Dr. Chameleone Kasirye Ggwanga yali ayagala ennyo bali wa we commemorate him. Then tukube ne basima ogenze those songs because we are going to talk about some sensitive information after then. Katsoka twetole mutukomewo.